Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno yonna gy'oli nga tonnaba kuba ng'otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yogi Updates TV k'osinzira okuba nga otuwuliriza. Clerk wa Parliament Adolf ayisizza ekiragiro mu Electoral Commission era bamaze dokirisiivinga era byabakama naye n'amukyongerayo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kiwandiiko ki ekiyisiddwa mu Parliament? Olutula lwatudde ekiteeso ne kiyisibwa ekifo kya Kawempe North ekibadde vacant omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya kyabadde atwala basazeewo kikolebweko bio elections kisobole okuba nga kifuna replacement omuntu agenda okikiikirira mu Parliament gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agambye nti no bio elections zitandike okusobola okureplacinga omubaka eyavudde mu kifo kya Kawempe North. Ekitundu ekyo kisobole okuba nga kikiikirirwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno wabaawo omubaka wa Parliament yenna abaafudde ku kitundu mu constituency gy'abaakiikirira kirina okutwala ennaku 9 okusobola okulaba nga bakola replacement okulonda omuntu omulala agenda okukiikirira constituency eyo. Kati olunaku olwaleero Clerk Adolf yayisizza ekiteeso. Jjukira nti nno omubaka singa ava mu kifo ekyo oba n'afa, Clerk wa Parliament yalina okuyisa announcement okusobola okulaba nga bariplacinga vacant eyo ekifo ekyo ekitaliimu oba okijjuliza. Kati Clerk wa Parliament yayisizza ekiteeso n'agamba nti nno ekifo kya North Kawempe North ekiri vacant ssaawa zino Honorable Muhammad Ssegirinya kyabadde atwala ye ssaawa bio elections zitandike olw'ensonga nti twagala ekitundu ekyo constituency eyo esobole okuba nga nayo ekiikiribwa mu Parliament ey'eggwanga. Ebyo bwabigudde mu matu ga Simon Byabakama n'afulumizaawo ekiwandiiko ekiraga nga bio elections we zigenda okuba nga zitandika, ng'era kati ebibiina byatandise dda okwetegeka ebyobufuzi okusobola okulaba nga biri replacinga ekifo ekyo eky'omubaka wa Parliament owa North owa Kawempe North gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno Ssegirinya yabadde atwala ekitundu ekyo era yaziikibwa ku Sande ya wiiki eri ewedde oluvannyuma lw'okufa ekirwadde ekya kansa wali eri ku ddwaliro e Lubaga. Bantu bangi abadde bawoomingira ekifo kino omwogatse n'omusikaawe kennyini naye yattaddeyo dda application ng'ayagala ekifo ekyo abeere nga yakisikira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi ekibiina kya National Unity Platform kubanga kye kibadde kitwala omubaka abadde mu kifo ekyo Muhammad Ssegirinya ani gwe kigenda okusalawo okulonda okuteeka mu kifo ekyo. Ebibiina by'obufuzi bingi byonna bali mu kwekomba nga bawagala amannyo olw'okutwala ekifo ekyo. Buli muntu ali mu kiwoomingira akyetaagako paati basobole okuba nga batwala ekitundu ekyo ekya Kawempe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliza. Naye tetumanyi gye bigenda kuggwera, tetumanyi anaalondebwa, tetumanyi na mukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasonzeeko olugalo oba gwe yakasuseeko akati nti oyo mumulabiranga ddala tannaba kuba nga afulumya, wabula byonna tubirese oba olyawo weewaawo akyetegereza muntu mutuufu kubanga twayogeddeko naye yagambye nti nno ye akyalinda akyatunuulira muntu mutuufu agenda okuba nga agenda mu constituency eyo asobole okuba nga asikira omugenzi Ssegirinya Muhammad ng'alina characters ng'eza Ssegirinya ate ng'alina ambition nga Ssegirinya z'abadde nazo ez'okuba nga asobola okutuukiriza n'okukulaakulanya constituency eyo nga weebadde egenda mu maaso Muhammad Ssegirinya ng'agirimu. Kati agambye nti seetaaga kumpapirako, agenda twala time ye alonde omuntu gw'atunuulira nti ye good figure ayina effort, capacity ne ability okulaba nga atuukiriza ambition z'ekitundu ekyo ekya Kawempe North gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Olowooza ki ku nsonga eno? Yolowooza
ani gw'osuubira agenda oripulesinga Muhammad Ssegirinya mu kifo kya Kawempe North? Yangu mu comment section. Gw'ayagala otweyungako mu comment section kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Baganda bange mbategeeza nti mbaagala nnyo, nammwe abali e Bulaaya abali ku kyeyo mwebale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.